Kadama TV ebintu by'okubeera nga bakadama babeera nga baddayo e Uganda nga baba mu nsi z'Abawarabu ennaku zino birimu obuzibu. Tubaleetedde stories nnyingi nnyo nga zikwata ku bintu bino naye mulaba nti waliwo nnyo ekkuuli ba boosi lye bateekawo okulemesa bakadama okubeera nga baddayo ebweru. Mu bino balimu okubasibako ebintu nti waliwo ebintu byange bye wabba, okubagamba mbu simanyi weekubisa ebifaananyi mu nnyumba yange gy'oli yalibadde abyekubisiza kuba kadama asiiba mu nnyumba okwekubya ebifaananyi nga ndi mu nnyumba yo. Kintu ekyo tekirina buzibu okugyawo nga nkutte bantu ba famire yo. Kuba bwe tubalira tukola emirimu gy'abakadama omuto sigamba nti n'obeera mu kkomera. Ddala mu butuufu nkola mu Buwarabu ne mbeera nga neekubiza ekifaananyi. Lwaki okitwala ng'ensonga no nga nti sigenda kubeera nga kuddayo, sigenda kudda waffe lwakuba nakubisa ekifaananyi oba neekubye ekifaananyi mu nnyumba yo. Nze kintu kye nsobola obbagamba nti nno vidiyo nga zino tokwata baana ba Muwarabu, tobakwata nabo vidiyo tegera okuggyako nga waliwo evidence gy'oyagala okuŋŋaanya. Naye ddala mu butuufu ndi ewaka w'enkola ne neekubya ekifaananyi oba ntuddeko nga mu ntebe awo. Lwaki ekintu ekyo kikuliriza ng'ekintu ekikulu n'oŋŋamba nti sigenda kubeera nga nzira ewaffe Uganda. So kakati nabagamba nti bakadama abayingira batono nnyo era neewuunya lwaki bakadama tebabongera na ssente. Kuba batono nnyo ate okukobagasse n'okubeera nga babuzaabuza bakadama babeera bamazeeko contracts zaabwe. Stories muze nga muziraba, stories nnyingi nnyo naye nga okubuzaabuza kaakati kwegasseemu ababaleeta ne ba boosi. Kati okubuzaabuza buno ku ofiisi bakubuzaabuza kintu kirala ne boosi agamba kintu kirala. Gy'olina okuddukira ku ofiisi bagamba ne b'onoogenda tewali kye bagenda kubeera nga bakolayo, aye ne boosi yennyini tayagala kuvuga kutuuka ku ofiisi. Ate bwe kituuka ku ffe Bannayuganda bakimanyi nti ffe ebintu byaffe tetubitwala nnyo, tuli bantu bakkakkamu. Kaakati ne bamanya nti bano bwe tulina okubeera nga twesibako. Ate bw'obeera ng'okola emirimu gyo bulungi manya nti awantu awo togenda kuvaawo. Babeera tebaagala kukutta kuba bakimanyi nti kasita ovaawo n'ogeza n'odda e Uganda kizibu nnyo okufuna kadama kaakati. Ebintu korona yabikyusizza era omuntu yenna ali okumpi okubeera ng'oli kumpi kumalawo contract gezaako okubeera nga oli careful nnyo abantu bano ng'obalagira ddala nti no ogenda kugenda. Kuba n'ababalaga kigezezzaako n'ababalaga nti bagenda genda ng'oli yagambye nti ono tagenda genda era togenda. Balina ebintu bingi nnyo ebyekwasa naye nga kyenyina obbagamba nti omuntu yenna ng'oli kumpi kumalako contract toweewuunya boosi wo n'akusayiningisa contract endala. Bagenda kusala amagezi gonna n'okusibako ebintu byonna by'otannakola. Kuba kati bw'oŋŋamba nti mu butuufu oba obadde weekubya ebifaananyi mu nnyumba yange oba obadde onziba mbadde nga contract yange bweggwaako nze omubbi walindese ne ŋŋenda n'ompona. Naye ate n'oŋŋamba ndi mubbi nakoze bwe nti aye n'oŋŋamba tolina kugenda olina okusigalawo n'okubataddale n'okubeera nga tebabasasula. Katuwulireko bakadama bano bali mu buzibu bwe bumu, bakadama bali 3 batuwe ku voice notes zaabwe nabo. Asize otya nno ssebo? Badde nsaba kunnyambako nfunyemu issues ne mukama wange. Tufunyemu kale obutakkaanya ensonga eva ku kudda waka. Mukama wange tayagala nzire waka. Namalako contract eyasooka naye nga twali mu biseera bya COVID we yatandikira. Ne tuteesa ne mbagamba engeri ebisaawe gye biri ebiggale ka nnyongereyo omwaka gumu. Njagenda okuddayo nga olwo osanga banaaba babigudde. Ne bakkiriza ne baŋŋamba kale ojja kuddayo. Ne kati omwaka mbuzaayo omwezi gumu. Mbasabye ssente zange ez'omwezi oguwedde ne mbagamba muzimpe nzeeterekere we nnaaba nzirayo zijja kunnyambako. Ne bambuuza ng'oddayo wa? Ne mbagamba nti nga bwe twateesa omwezi guno gugenda kuggwaako mpeza emyaka 3 mba nina okuddayo okulaba abantu bange. Ne baŋŋamba tolina gy'olaga. Ne balemerako ne baŋŋamba sirina gye ndaga ate nga twateesa bulungi nnyo nze njagala kuddayo. Kati simanyi kyakkola baŋŋambye ne passport tetugirina tetugenda gikuwa. Kati simanyi kyakkola munnaaye. Mr. Kadama TV gyebaleko. Tusiima nnyo empeereza yo weebale kutuweereza. Naye Kadama TV byogera bituufu. Oyo wa contract y'emyaka 4. Nange ndi wano binsobedde bannange nsaba ku magezi.
namalako myaka gyange 2 ne baŋŋamba korona gyali ne baŋŋamba nongere mbakolereko ne mbakolerako omwaka kati naatera okumalako mbuzaako myezi bwezi omwakyala yanzija eri gye tubeera nandeetewa nnyina tumazeeyo kumpi bulijjo tujja ne tumalayo ennaku 4 ne tuddayo ekisibo kiwedde kati andese wano ye alinye n'abaana bazzeeyo kati bandese wano nabawulidde wano nga boogera okolona mungi abakozi teri kadaamawo tumutta kati ssebo ye agenze ndowooza mmaleko kontulakiti ey'omwaka ate ndi niwalinge banaye mujye mumpe ku magezi nze nkooye amadaala gammenya myaliriro 3 muntu omu kwina ebyana nze baliko Kadaama TV zamute sifarida ne Saudi Arabia koze mu kiyumba omwaka gumu n'emyezi 10 naye omusajja alemera paasipooti yange buli nnaku kati ku ofiisi mazeewo emyezi 2 naye buli nnaku lwemuŋŋamba ofiisi nzizeeyo ewaka eŋŋamba mbu boosi yalemera paasipooti yange kyesitamanyi kuba namugambe kuba nga ayagala musasule ssente ze ayogere ssente zammanja negulya tiketi nzire ewaka yagaana buli nnaku ofiisi eŋŋamba nga boosi walemedde paasipooti tebalina kye bankolako wadde n'eki bandeeta ne bansibira eno mu luumu kyokka kyenkula simanyi kigenda mu maaso abantu bange nagira mu kampuni ya Time Masters eri Zana ofiisi yange bagiyita Engineers eri Hafa eyandeeta bamwita Balamu akoze kampuni 2 enayini kampuni ya Zion ne Unique abantu bange bafubye omwetawulako naye alinganga atalina kyabaddiza abalimba bulimbi leero nabagamba ngenda mukomyawo wiiki eri ofiisi eyogera kirala naye ayogera kirala buli omu amukola gwa muguzaabuza naye ngaekituufu paasipooti yange teriiwo ku ofiisi tubange babakubira esimu babagamba nga bali mu bikolako bino tebalina ade n'eki kye bakolako bwe bajja abasajja ba ofiisi batubala bubazi nze we mbabuuza ebyange byo nti boosi we yagaana ku coordinator gwe batuteerawo mu Sudan ajja kugamba boosi wo mufeere n'abazzukulu abakapulawo omwezi gumu bakoze eki baddayo ewaka babawa passport at least nga bababaaninze newambaaninga which is okay naye byonna talina kyakolako wadde n'ekimu simanyi kiki ngenda kukola kankoleza ekifaananyi kyange okusaawa mpositing kituukeko oyo omusajja kuba yambulooke n'ekirala agenda kugamba mbu ali mu bikolako tewali kye bakolako wadde n'ekirala kyamanyi olimba mbu nabatutte ku embasi yagambye omuntu abantu bange muyantute ku embasi sibantwalangako ku embasi era nkyaliwo wano ku ofiisi bakanya kuŋŋamba bukira safa bukira weeba tebatukola gwa kunnimbanga mwana muto kati kyavuddemu n'omusajja naŋŋamba ekituufu naŋŋamba boosi wo tannaba kujja yagaanidde paasipooti agamba mbu nakuba ennyumba y'ebifaananyi namugambye ajja akebere mu ssimu yange ate kirungi nali ne ku wifi akebere wifi alabe oba mulimu ekifaananyi kye ebyo bye yeekwasa boosi wange talina musango gwanteekako guli awo gwagamba olaba okubira balama ali mu kulimba kuba n'abewaffe bamukubidde n'abalimba mbu yantwala ku embasi talina gye yantwala talina n'embasi gye yantwala boosi wange yalemera paasipooti yange bulijjo ate batulimba mbu paasipooti weeri ne batutwala ku poliisi tetulina kye twakolayo twalinganga abawerekera kuba mwalimu abo abaana abalala abo bo babakozeeko naye nze kugambye tebalina kye bakola naye akola gwa balimba mbumbu ate kafyu yabagambye kafyu aliwa nga buli nnaku atwala abannayuganda abazzaayo Kadaama TV n'ekirala abantu bano balina empisa embi bwe najja nga nasooka nenzijjaku wano ku ofiisi nga ndi wa mwaka gumu n'emyezi 3
ngenze ku poliisi emirundi gy'otalaba miwendo nga we bansayiningiza tusayininga n'oyo boosi wange